wabadde wayisa akabanga bukyanga ab'ebyokwerinda bakwata kkubo okusalako amaka gabaddeko Speaker wa Parliament Nnaalongo Anita Among. Wuliriza, naye olunaku olwaleero tulabye ng'amagye aga UPDF ssaako n'ebitongole ebirala bigenda mu maaso n'okuwithdrawinga okuva mu maka ga Nnaalongo Anita Among abaddeko Speaker wa Parliament y'eggwanga Uganda. Naye bino byonna birabikiddwawo oluvannyuma lwa Anita Among Nnaalongo okusinkanaganako ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliriza gw'atanaba kuba ng'otweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Ntegeeza mmwe abali mu diaspora, abali mutala w'amayanja, ntegeeza abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA, mwe bali tweyungako. Gw'atanaba kuba ng'otwegattako kugambye ky'oteekeddwa okuba ng'okola osobole okubeera ng'otweyungako butereevu. Yes, kaakati nno tuba tusumuludde. Kimaze okuba nga kikonfamingibwa nti UPDF officers bagenze maaso n'okuwithdrawinga okuva mu maka ga Nnaalongo Anita Among abaddeko Speaker wa Parliament oluvannyuma lw'okusinkana Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa. Jjukira nti bo beesigaliza amaanyi be basalawo buli kimu. Lwaki ono n'abeera Anita Among wetwogera ku Speaker wa Parliament Anita Among abeera kyakusatu mu ggwanga. Yandibadde tadipendinga nnyira nga teyeegalira mukulembeze. Byonna kibandibadde basalawo bandibadde bateeseganya mu kintu eki kimu nga basalawo kye kimu nga buli muntu agabanyizibwako obuyinza obw'okusalawo. Naye olw'okuba nti nga we naggambye nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni yeddiza buli kimu obuyinza n'amaanyi oboolyawo n'essuubi mu bantu n'alitwaliramu, kati buli kimu balaba nga ye Kamalabyonna ye buli kimu era yagenda maaso n'okukontrolinga buli kimu ekigenda maaso mu ggwanga. Kakati aba security officers okuva mu Uganda People's Defence Force bapuulinze okuva mu maka ga Nnaalongo Anita Among. Ntegeeza mu maka omuli Bukedya, Kigo ssaako ne Nakasero bebadde ge maka agamu agadde gasiisiddwamu ab'ebyokwerinda. Aba police units bagenze maaso n'okuteekinga charges okubanga bagenda maaso n'okugaadinga ebintu ebyo. Aba police be bagenda maaso n'okuba kati nga bateeka charges be bagenda maaso n'okuba nga bavunaanyizibwa ku nsonga z'okuprotectinga buli kimu ekigenda maaso ku investigation. Okusinziira ku New Vision Sport Check, amaka ge agali Entinda, Nakasero ne Kigo ssaako ne Bukedya kigambibwa nti ba presidential guards, police ne counter terrorist officers bali placingiddwa eri UPDF officers. Changes zino zizze oluvannyuma lwa Anita Among oluvannyuma lw'okubeera ng'agenda mu maaso n'okufuna okwogera ku omulundi ogusoose bukyangajjibwa mu kifo kino eky'obwa speakership race ne President Yoweri Kaguta Museveni okuva ku investigation ezatandika okutandika nga zikolebwa ku mukyalo ono Nnaalongo. New Vision eripootinze ng'eraga nti Museveni yakowodde Anita Among ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 May ne bagenda mu maaso bano ababiri ne batuulamu ne bafunamu ka meeting ne banyumyamu. Naye olunaku olulala nga meeting ewedde gye badisikasinga byonna tebyamanyikibwa, kyonna kye baateesaako tekyamanyikibwa kubanga tewaaliwo relevant information ya kukifulumya. Naye okuwithdrawinga kwa following oluvannyuma lw'okubanga Anita Among amaze okwogeramu ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu ka meeting. Awo ne tulaba major security operations ng'ennaku z'omwezi 16 May abaali bagenze mu maaso n'okubeera nga basalako ekifo kino. Kati nno kigambibwa mu ssaawa eziyise armed UPDF soldiers abaraidinga amaka ge ne badisarminga baggaadizi bonna baali bakuuma Anita Among era ne bakkiriza joint team eyakulirwamu police criminal investigation directors
bagende maaso n'okusaakinga properties ze amaka ge gonna. Raid eno yalinkingibwa ebyali bigenda maaso n'okwogerwa ku mukyalo ono Nnaalongo Anita Amongi nti yali agenda maaso n'okwenyigira mu buli bw'enguzi n'okuvumaganya woofiisi ey'obwa sipiika mu ggwanga Uganda. Ze zimu ku nsonga ezaali zimuvunaanya era nga okunoonyereza kwali kugenda mu maaso balabe biki byakukusa, biki ebyo byakozesa okuvumaganya ofiisi eno, biki byakukusa, byama bya gavumenti ki byayina, tebyali bisigaddeyo. Okusinziira ku search ne ku investigation eyagenda mu maaso mu maka ge Nakasero, mu Ntinda saako mu Kampala monna n'Ekigo okukosa n'amaka agali e Wakiso. Kigambibwa nti amaka gano gabadde gakyali under construction agali e Wakiso. Kakati Ekigo baasangayo ekika ky'emmoroka ekya Rolls Royce. Baasangayo ekika ky'emmotoka kimanyikiddwa nga ekya Rolls Royce gwe ali eyo ampuliriza. Ekika kino awuliriza nga bagenda mu maaso n'okucekinga sooka olabe katambi ako. bajja kunoonya banfuna Bamu ku beebakwerinda abagenda maaso n'abakola operation ezagenda maaso okusaakinga mu maka ge. Abo baali mu maka ge gano agali e Nakasero, naye maka ge agali Nakasero n'Ekigo, poliisi yatusobera abeekwerinda abagambibwa okuba nga bakwasaganya ensonga z'ebyokwerinda abakola okunoonyereza. Equipment ze baatwala zaatusobera balinga abagenzi ozikiza omuliro, ekikulaga nti no maka g'omukyalo oyo ekyaliyo tekyali kyakusaaga era equipment ezaatwalibwayo zaali za ttabbu nnyo. We twogera ku maka ge, ge gamu ku maka ge gano agaali Ekigo, agasangibwa Ekigo, abamu balowooza nti tegaali na maka ga muntu. Abamu baali bamanyi industry oba factory eri awo oba hotel restaurant eri awo. Geeti eyo eriko gates 3 okutuuka ku maka ago. Oyita ku gates 3 gatuukako. Amaka gali awo gatemyanga muntu. Endabirwamu kigambibwa nti eziriko za bulletproof. Kuliko bulletproof mirrors ze zaagenda mu maaso n'okonstructinga amaka ago. Era amasannyalaze agagenda mu maaso n'okonsumingibwa okwo, masannyalaze bagakuwa biru yaago omwezi gasobola okumala okusetolinga ebizibu byonna omwaka nga mulamba. Ge masannyalaze agagenda ku maka ago agali Ekigo aga Nnaalongo Anita Amongi. Kakati nga nkyakunnyonnyola ebigenda mu maaso, awuliriza. Mu maka agasangibwa Ekigo ge gamaka gembadde nva okulaga gwe munywanyi ampuliriza gw'atagalabye geego. Baasangayo ekika ky'emmotoka emanyikiddwa obulungi ennyo eya Nnaalongo Anita Amongi, era ng'emmoloka eno si ndala ekika kino eky'emmotoka ekya Rolls Royce. Kyekyo ekika ekya Rolls Royce kikyasangibwa mu Kigo, era olaba ebyokwerinda nga bigenda mu maaso n'okutikka emmoloka eno. Emmoloka eno Rolls Royce abasinga gye muyita Rolls saako n'emmoloka endala ez'ebbeeyi ezasangibwamu, okugeza nga mwasangibwamu zi Range Rover nkuyanja, era ezo ne zikwatibwa ne zitwalibwa ku headquarters e Naggulu
wali eri ku poliisi. Emmotoka Rolls Royce eyasangibwayo yali ebalirwamu obuwumbi bwa Uganda biliyoni 3.4 eza Uganda. Biiru eyo ne bagikuwa ekumala okusetolinga ebizibu byo emyaka gye egy'obulamu bwo bonna bonna gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye omuzikazi omukyalo ono yali jasi agenda kunyumirwamu bunyumirwa, kwevugamu bwevuzi, kwetooloolamu bwetooloozi ng'era omuntu we yandyetooloddemu. Wanyumirwa ku busente nga woobeera eyo ng'okikubyemu n'ogamba neetaagayo okgendayoko mu bbaalo banywemu kabbiya. Kati omukyalo ono kubuuzinga kwe jasi kunyumirwamu yagamba naye ndowooza mukatumye bagambe bakaleete kale badde nali sikasiimye naye bakaleete kajja kungayaazagayazaamu okumalako ekiwuwalo ka Rolls Royce era ne bakaleeta abasinga kemumanyi nga Rolls. Kakati eno newankubadde bagamba nti emmotoka ekazaalabulwa yaleeta yamukyalira akalimu obuwuka yaleeta akabiga eri sipiika Nnaalongo Anita Amongi, naye si we kiri. Ensonga tugenda kuba nga tuziyitaayitamu musobole okubeera nga tuzekkaanya. Nga we nkugambye nti mu nnaku eziyise asinkanyeko omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni era tugenze okulaba nga ab'ebyokwerinda beemulungulwa. Buli omu ng'atandika okutunuzaayo akabina mu maka ge, si mu maka gamu, nkugambye mu maka agadde gakolebwako investigation, agali e Nakasero, Ntinda, agali Ekigo, agali Wakiso, gonna naaga gaali gakyali under construction, bagakozeeko search okunoonyereza omukyalo ono si kubanga adduka n'ebyobugagga bya tuhabulwa Yoweri Kaguta Museveni. Era mu Yoweri Kaguta Museveni yeekengera nnyo, era ffe tusiba tukibagamba bakulembeze baffe nti mukimanye nti nno teri janzi libuuka na nzige. Gwonna kinaakulema otegeera nti oli janzi noyagala obuukire wamu n'enzige, ate bagamba mbuukire baba waabuukidde, nabo buzibu bwakubiri. Obuzibu obwo kakati tulina okuba nga twebereramu bakulembeze baffe. Bagenda bayita ku bijjulo bingi nnyo, eyo gye muwalaze gye tubasindise. Njogera ku bakulembeze baffe gye tubasindise, bagenda bayita ku bijjulo bingi nnyo, naye ebijjulo ebyo bigenda kubeerako ebinonoggo bingi ebyassava amasavu. Mazima ojja kutengewalirwa ogambe naye eri gye ndi mu banaku nonaayo ki, naye nwerabidde nti abanaku bano bebakusindika eyo ogenda obateesize, tebakutuma kulya, tebakutuma kufuna bitafutafu, tebakutuma kwezibika bibaasa. Bagenda bawa obubaga, babayite obubaga, babayozeyoze, bababiitebiite, bagambe naye mulaba mutya ensonga eno nga mugikoziwe muti. Ebyo nga mubikolanga mujjukiranga nti nabo si bannammwe, mujjukiranga nti nno mwe muli janzi ziri nzige, era ne musobola okubeera nga mwebereramu. After all ebizibu bimala obbatuukako ate mukaabirira ffe. Kino ekyatuuse ku Nnaalongo Anita Amongi kibenga kyakuyiga eri abakulembeze baffe nti saa yonna ebintu bikyuka, mukimanye nti teri ndege ziyogaanira mu mazzi. Saa yonna yonna bikyuka, manyawo okoma, manyawo okulira. Ate olina omumanya nti ensolosozi eruma atudde, ekyo ky'oba omanya kiggwayo nti omumpi wakoma wakwata. Kakati ebintu ng'ebyo nga maze obbiraba, ffe tubasaasira nno oluvannyuma lw'okuba nga muttattanya ekitiibwa kyammwe kye mukoleredde ebbanga eddene. Ekitiibwa nno kikolerera ekyo mukwano gwange si kintu kyangu, kintu kizibu nnyo. Okikolerera ebbanga, byeweefiriza bingi, byosacrificinga bingi okumaintaininga status eyo ey'ekitiibwa ekyo. Naye ate nkusesa ki, ebeera ddakiika budakiika yekyoboola ekitiibwa ekyo n'ekisansabagana ekibeera wali eri, noba nga tokyalinako wadde n'akatiibwa n'akamu ku mutwe gwo. So twegendereze nnyo okukyamuukirira. Wobanga oyituuse mu bukulembeze, ofunye fame, amaanyi ogayina, obuyinza obuyina, olina ne kibayita decision making olagira. Omukyalo ono Nnaalongo abadde alagira, abadde alyewulira, nga manyi n'okukozesaako ba security guard be babeeko gwe bano naamwogeddeko nti gundi yanjogeddeko, naga ba security guard kali mundeke musoke mugemu muno oyo mumutwale mu poliisi. Amaanyi abadde agayina, naye ng'amaanyi ago bamaze okugakuwa, olowoozanga nnyo abakutwala mu kifo ekyo kuwa amaanyi ago. Ojjukiranga abantu b'olina okusaavinga, so omuntu gw'olina osaavinga, ekyo kitegedde. So ne mumanya ne mukoma, mulina omumanya ye mukoma, omanye ekituufu ekyakutwalayo, omanye ne baani boodiringamu, omanyi baani boodiringa nabo.
bingi bye tuzze tulaba gwe mukwano gwange nga bigenda maaso n'okutuuka ku babaka baffe baku bakulembeze baffe ate nga twabeesiga ate nga tubalabamu obuvumu tubalabamu courage buli kimu kiina ekyetaagisa naye twebuuza we mukennenkererwa emmeeme ne muwa we muteefugira kwe kujja amaaso ku ki ekyakutwala n'otunuuliza amaaso g'ebintu ebirala eby'omuwendo awo n'osooka okulaba nga baakutwala tebakyalina mugaso kaki ekibadde ku mukyalo ono ng'amaanyi ageewulira nga yeerabidde nti nno abantu baakolera bantu era nkya bakyuka nga yeerabidde nti bamukozesa bukozesa era kino mukitwale ng'ekyokwega mubeereyo nga bamaze obbawa ebibaasa n'ebitafutafu muleme tteeka lugezigezi nakwekaninkirira ku bantu kubanga eyo gy'oli si enkomeredde si ekisalawo obulamu bwo kiki ekisalawo enkomekerezo y'obulamu bwo ensi ejja kukomawo ekukasuke mbannansi bannaggwanga eggwanga lijja kukyajinga mwe abalina obuyinza obw'okukomya ebikyamu ebituusibwa ku bannansi naye nga olemeddwa kikola ensi ejja kukulamula ekyo mukimanye kakati njagala nsooke nkukkana akatambi kakujjukize biki ebibaddewo emabega otegere ne baani b'okolera ebyo ebimu ku by'obugagga bya Nnaalongo Annette Anita Among ebyagenda mu maaso n'okusangibwa maka ge buli bika bya mmotoka ebaasangayo enkuyanja baabitwalanga ku kitebe ekya poliisi byebyo ebibaawo bakutunuulira ne bakuleka ng'okuba balina kye bakwagalako kye baagala obayisizeewo buli kimu bajja kukikuleka okole kibanga wakyazizza musawo kujjanjaba omulwadde waka ng'omulwadde okimanyi tolina idea gwe alina obusobozi bwakyo omulwadde oyo ajja kwekyaga buli kaabasaba mujja kaleetanga buli kanayagalanga ajja kafuna omusawo kubanga mulina kye mumwetaagako naye omulwadde wanaamala okuwona omusawo n'asabayo akantu biba byakomye wali eri so weekite bwe kiri ne mu gavumenti eno etwala mu maaso kakati nno nga wenkugambye emmotoka eyasangibwa mu maka ge agali ekigo mwasangibwamu emmotoka zi Range Rovers eziwerako mwasangibwamu Rolls Royce gye mumanyi obulungi ebalirwamu nkugambye 3.4 billions kakati nno searching egenda mu maaso n'okweyongerayo bagitwala paka mu Bukedia district ne bakavalinga properties nyingi nnyo ne balinkinga ne barelatives be bangi nnyo era babatuukirira ab'eŋŋanda abako n'eb'emikwano babatuukirira wuliriza ng'ekigendererwa ky'abano ki ambye mu maka ge mu b'eŋŋanda abako n'ab'emikwano nayo baatuukayo amaka ge twogerayo agali e Bukedia mu kyalo kye geegaliwa gegana amaka g'omukyalo oyo nga woogalaba amatiribona nayo baatuukayo ne bakolayo search yiiyo oyinza okugamba Lubiri Lulamba museum Namba amaka galiwe gatyo nga woogalaba kakati ab'ebyokwerinda intelligence yali ekola ku investigation
yayagala okweyongerayo ng'egenda maaso n'okusaakinga mu b'eŋŋanda abako n'ab'emikwano abalinkinga ku Nnaalongo Anita Among. Era boogeremu ne ku ba relative nti bannange ono talina biwandiiko bye yalekayo eno, singa munaasangibwa n'ekiwandiiko ekyo ekikwatana ku gavumenti kajja bajjuutuka nti nedda, banoonyeyo oba waliyo ebisimbi ebitereke ebyaterekebwa eby'emisimbi mu maka ago. Era woofiisi buli kimu kiri ku record. Investigation yagenda mu maaso nga basaakinga amaka. Kakati okusaakinga oba investigation teyakolebwa ffa. Mwalimu kilaaka wa Parliament Adolf Mwesigye, Director of Communication Charles Obowa, saako ne Director wa Finance Patrick Kunobwa. Bino bye bimu ku byagenda mu maaso. Saagala kulyaza amaanya. Kati tukajje kukwanjula wano mba ngenda kuwa submission zange. Njagala weetegereze engeri gavumenti gye yatwalamu emmoloka z'omukyalo ono Anita Among, byonna byonna ebyakolebwa, engeri gye baabitambuzaamu, buli kimu engeri gye kyakwatibwamu. Njagala owulirize. Buli kimu engeri gye kyatambulamu kyalaga nti waliwo akubaane n'akakodi akagenda mu maaso mu investigation eno. Ab'ebyokwerinda nga bakola investigation tebatwala zikamera, naye twalaba cameras maka g'omukyalo ono nga zigenda mu maaso n'okukwalaawingibwa, zikkirizibwayo. Era gye buvujja ku maaso ngenda bawa akatambi akawanvu abanaasigalako mujja kubeera nga mukekkanya mulabe buli kimu ekyagenda mu maaso ku process gye baayita eya investigation okukola investigation ku maka g'omukyalo ono Nnaalongo Anita Among abadde former speaker wa Parliament ye-11. Kakati buli kimu kyalabwako, emmoloka ze baazitwala, gavumenti neefuba nnyo okulaba nga ebyobugagga ebimu ebimuggyako. Bino byonna byonna naggambye, wuliriza, buli kyabugagga kye baasanga awo teri kyabugagga gavumenti kyebadde temanyiiko nti omukyalo ono akiyina. Just olw'okuba nti gavumenti webanga ekuvuddemu ng'eyagala okukukisa, ekuterawo embeera nti n'ebyobadde oyina ebadde tebimanyiiko. Bino mu kutandika byamalabibwa, era bano baalabibwako ababiri, Muhoozi Kainerugaba ne Anita Among, nga bagenda mu maaso n'okuba nga boogera nga waliwo ensonga etali ntuufu, nga Muhoozi respondi engeri gy'awuliramu alaga ali concerned ku nsonga eyali egenda mu maaso, erabika okuba yali y'amaanyi. Byatandikira awo mu kulayira omukulembeze ng'agenda mu maaso n'okwerayiza ebyatandikira, era kati ggwe mukwano gwange ali eyo saagala obule. Ensonga zonna zonna zaatandikira awo ne zigenda mu maaso nga ziranda. Kugaye buli kyabugagga ono kyabadde ayina gavumenti ebadde ekimanyiiko, si mmotoka, si biki, si bizimbe, gavumenti ebadde ekimanyi. Kubanga gavumenti yalaga nti ekoze investigation we byagambibwa nti amawulire gakyaka ennyo. Tujjukira bulungi nnyo nga UK egamba nti Anita Among alina assets mu ggwanga erya UK.
Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'akoola IGG akole okunoonyereza era n'avaayo n'akoola ne commissioners akole okunoonyereza oba ddala Anita Among alina assets mawanga ag'ebweru, kubanga ye Museveni agamba kyali kimunyiiza nnyo okubanga ebyobugagga bibbibwa ate ne bagenda ne bakulaakulanya amawanga amalala ag'ebunaayira ng'eggwanga lyabwe Uganda tebalikulaakulanyizza. Wulira ensonga eyo kati ye gye yali awa kitegeeza ki? Kyengezaako kulaga nti buli kimu yali akiyina. Bwe tudda ku kika ky'emmotoka eno Rolls Royce eyagulibwa Rolls Royce, okusinziira nti nno omukyala ono kyakusatu mu ggwanga era mukyala wa maanyi ate mugagga ne ssente abadde aziina, gwampuliriza mukwano gwange ng'ebyobufuzi tubitadde wali ku bbali okumanya gavumenti eno eyagala nnyo tusiriwaza yandiziguze kika kya mmotoka ki kye baadde basuubira sipiika okugenda kugula kawundo aliya kawundo, bali bamusuubira okugenda okugula hybrid Primo. Okusinziira ku sipiika byakoze byabakoledde ebyokulya mu ggwanga aliyo olukwe kubanga yasaddaaka buli kimu ng'amanyi gy'alaga. Sikiwa nti omukyalo oyo buli kimu kyakoze mu paaliyamenti ebyesita zaggwe nayo ebyotasobola kukola okusalawo bikola aye talina kwe yeesigamye yali abimanyi, naye nga gwe muno gwe muwendo gwagenda mu maaso n'okusasulibwa ng'agenda ku livinga luxurious life. Era nze kino si kinenyeza sipiika wa paaliyamenti, kinenyeza gavumenti kubanga buli kimu kino gavumenti yakisindiikiriza okubaawo nti wakati mu kuyisa ebiteeka byabwe yayagalanga okwesasula naye abeeko bwe yeeyisizaamu obubwe obumuyamba ng'omuntu, kubanga bino gavumenti bwe vanga egamba nno mu mateeka eri mukwata abadde sipiika paaliyamenti Anita Among avumaganyizza bubi woofiisi agivumaganyizza era ssente z'omubi bw'omusolo yenyigidde mu buli bw'enguzi, amateeka gaba gamukwata ng'omukulembeze, tewali tteeka limukwata awo kubanga tewali kye bakola awo gavumenti yaffe kyekola nga kigendera mu mateeka. Bo nga basinziira mu mateeka akinga boddi we baali bapulakitisinze amateeka, ddi we baali basize ekitiibwa mu mateeka. So kyengezaako kulaga tewali nsonga yali ekwasa mukyalo ono kubanga amateeka tegaaliwo. Gavumenti yennyini yeyavvoolanga amateeka gano. Kati ogamba nti amateeka govvodde ate gogeyagala okwasizaamu munno. Tulaba wano gavumenti mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita abaka b'ekibiina kya NRM mu maka g'ekisozi Kyankwanze ng'agenda mu maaso n'obbawa ebbaasa ezimirimu obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi, obwonna buli bwanguzi. Nammwe mubalaga nti kisoboka. Tunuulira bbiru z'abayisizizza, biki byabakoze. In fact mwami Yoweri Kaguta Museveni yandibadde guno omwaka takyali mu ntebe ya bukulembeze singa si Anita Among, naye omukyalo ono yamira pini n'agenda maaso n'okuyisa ebiteeka era n'abakuumira mu buyinza kimwali mwagala. Kati akamotoka yali atutte nnyo ku ssente ze mugenda mu maaso wano n'okubba n'okukozesa ebitaliiyo ebitajunya ggwanga, ku ssente ze mukozesezza okuyiga Robert Kyagulanyi Ssentamu emyezi 2 gye yababulako ng'akalulu kaakaggwa, ku ssente ze mukozesezza okugula aba bloggers n'okugula abakulembeze okusobola okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu, ssente mmeka ezo? Ky'ogamba zenkanankana n'ono ekyomuwendo kyaddayo n'osasulira ebikolwa bye mugenze mu maaso n'okukola. So twagala okusalawo ensonga zino nga tuli fair nti newankubadde si ye mulungi, si yatuukiridde ebirungi byakoze ku ggwanga abikoze, so ebibi byakoledde eggwanga abikoze, ebikyamu abitukoledde era waatulese weewoweewo. Bino byonna ebigenda mu maaso, demoralization, ebyokusiwula amayumba g'abantu, ebyokugumbulula bizinesi z'abantu, byonna abadde musaale mu byo abitulekeddewo bye bigenda mu maaso n'okutubonyaabonya nga bannayuganda. Oli ku UG Update TV nyongera okujjukiza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora, abali emitaala w'amayanja, abali Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, nyongera mu maaso n'okuba nga mbatumirako, nammwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza zammwe
nyongera okubeera nga mbamulisaako era nga mbatunusaako nga mbagamba nti mugyebala egyo gye mututuusaako engalo. Gwe atannaba kubanga otegeera ekigenda mu maaso, Uganda we tuli yakusabirwa. Ebintu birungi si birungi ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. So kisigalidde nti gwe Munnayuganda nga tonnajajinga ebigenda mu maaso, osaanidde okuba nga obyetegereza nnyo, naddala gwe omukulembeze waffe gwe tusindika okuba nga oteesa ng'otukiikirira. Teesa ng'osinziira ku ebyo ebijjuna eggwanga lyo n'abantu bo abaakusindika mu paaliyamenti. Mwenyigire nnyo mu bikola ebijjuna eggwanga lyammwe. Gavumenti egenda mu maaso n'okunyigiriza bannansi, newankubadde bannansi byonna bye bagenda mu maaso n'okukola, babikola olw'obulungi bw'eggwanga byabwe, abamu nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebintu ebivaamu omusolo ogusasulwa ababaka mu gavumenti, ogusasula oguyimirizaawo gavumenti. Gavumenti eyimiriddewo ku musolo, kitegeeza ki? Gavumenti eyimiriddewo ku lulwo. Gwe asalirawo amagenda g'eggwanga lino, gwe asalawo amagenda g'ensi eno. Niyo olw'okuba gavumenti yaagala okunafuya endowooza zammwe, okubalowooza nti nno yeri mu buyinza era yeefuga ssente. Saturation ya ssente yegyefuga, naye munnansi gwe asasula omusolo. Kitegeeza bw'oba tosasudde musolo, gavumenti teyina ssente zegenda kukozesa mu mirimu gyayo. Mulaba wano ng'egenda mu maaso n'okwewola. Temukiraba? Tukirabye enfunda eziwera ng'egamba teyina ssente era mugikkirize paaliyamenti bagikkirize yeewole. Ekyobusiru paaliyamenti yaffe nayo neyapulovinga nti mwewole, nga ne ssente tetutegedde mugaso gwazo, biki bye zigenda kukola, ne basalawo bagende mu maaso n'okuteeka eggwanga mu matigga. Ebyo byonna tubirabye nga bizze bibaawo. Nze nja kugamba nti nyongera kujjukiza bujjukiza nti oli ku Yugi Update TV kosinzira okuba nga otuwuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Tukyagenda maaso, tukyagenda maaso. Kakati tujjukire bulungi nnyo ng'ensonga zino zitandika. Buli muntu yalowooza nti kebatandise okukwata ku nsonga zino tugenda kukomekkerera nga abasinga mu gavumenti naddala ba cabinet ministers kibayodde. Naye olw'okuba nti mission yali etagetinze muntu omu, toddangamu kulaba bonna bonna obubbi obuze bubaawo mu ggwanga, tolabayo gwe bazze bakwata, tolaba operation ekoleddwa ku muntu omulala. Olina woogiraba nti ekoleddwa mu minisitule eno, nti minisitule eri bataddewo embeera, kubanga tukkirize oba tugaane, buli minisitule zi wano mu Uganda zijjuddemu obuli bw'enguzi. Tewali minisitule eri seefu. Ofiisi ya Prime Minister ejjuddemu kubba mabaati, ne ofiisi endala ezo zonna zibba nzibi. URA ebitongole ebya revenue ebyo ba Revenue Authority babbi bazibu. Department ezo zonna kale nga njogera ku cabinet minister, ba cabinet ministers. Obanga oyagala kukwata ababbi olina tandikira mu cabinet, oyinza okulaba akatoga akali awo. Obadde oli ku Yugi Update TV, kankwongereyo nonkulekerako vidiyo eno ekutwala mu maaso. Kitegeeza ki? Kitegeeza ogenda kumbuulira, ogenda kujja mu comment section otubuulire ekigenda mu maaso. Mbaagala nnyo, mweraba. Police and other security agencies have at least preferred to take interest in and are currently carrying out a search, and as to whether this search is also being carried out in her presence is something that we do not know about yet, or is something that we can't confirm independently right now. Otherwise, what we can only stop at is the fact that we saw a convoy that used to move around with her even while she was still in the speakership seat, at least going inside alongside the cars of other security operatives. So we do not know if she's also in here. What we also can't confirm, or what we don't know about yet, what we can't confirm to you right now is to whether this search is being carried out in the full presence of her legal team. Yesterday at least we were able to see Council Caleb Walaka among many other councils, about 3 of them that were able to get exclusive access to her Nakasero residence, and that we do not know
whether we can confirm as to whether the search is being carried out in the full presence of her legal team is something that we also can't confirm to you right now. Otherwise, if you're just joining us right now, at least I must be able to inform you that that is what we know for now. Nenga gwe atulaba ku NBS Otimbe Gagade nawe atulaba ku Sanyuka TV akaseera kano nyongera okutegeeza nti tukuweereza tusinzira wano mu maka g'abadde Speaker wa Parliament ye-11 Honorable Oweekitiibwa Anita Among. Poliisi gezinzeeko olwaleero ku ssaawa nga 7:10 tulabye oluseregende lw'emmotoka nga luwanvu luva obuuyi obwo nga bwolekera obwenyi bw'amaka ge agali wano Ekigo Mutungo mu district y'e Wakiso, era nga kiki tulabye mu kuva mu kaseera ako tulabye abapoliisi ab'enjawulo nga beeteekateeka okuyingira, era oluseregende lw'emmotoka ezo zoolaba awo lwonna luwerekera oba lwongereza ku kyenkugambyeko emabega nti emmotoka zibadde nnyingi nnyo ddala zetulabye nga zituuka mu kaseera kano mu kaseera ako ku ssaawa 7:10 era ne zipaakinga awo. Ezimu zisobodde okuyingira ne zeesogga geeti eyo. Geeti amaka gano maneneko nga wosobola okubeera ng'ogalaba. Amaka maneneko, ndabyeko abantu abamu ku social media nga bagamba nti amaka manene nnyo gayinza okuba nga si maka ga muntu, gano maka ga muntu era gasulwamu, era nannyinigo yabadde Speaker wa Parliament ye-11 Honorable Anita Among. Abantu abo we bayingiridde kweno geeti esooka, fe wano tetusobola kusukkawo kuba wano waliwo geeti esooka, waliwo ne geeti ey'okubiri n'oluvannyuma olyoka otuuke ku maka ago. So tetusobola kubuulira kituufu kigenda mu maaso eyo, wabula nga kyetumanyi nti poliisi eri mu kwaza n'okunoonya ebizibiti eby'enjawulo, kubanga weweetegereza wali olabawo emmotoka etwala ebizibiti eriko evidence response team, osobola okubeera ng'ogiraba mu bwenyi bwayo, kitegeeza nti oba oli awo waliwo bye baaza ebuuyi obwo bye bayinza okugyayo ng'ebizibiti bigiyambe mu kutwala okunoonyereza ku bigambibwa nti ayinza okuba yeenyigira mu kulya enguzi oba mu kuwutanya ensimbi z'omusolo oba okuzijaajamya, era nga kyetulowooza nti oba oli awo ebitongole bikuumaddembe biyinza okuba kye bitubuulira eddako ku lwaki bakola ebikwekweto nga bino, kubanga ekikwekweto kino si kyekisoose. N'olunaku olw'ejjo twalabye ekikwekweto nga kikolebwa ku maka ge agasangibwa ku luguudo Makinon mu kibuga Kampala e Nakasero, era nga bamaliddewo akadde akawera n'okulaba nga bavuddewo ssaawa 12 ez'okumakya, wabula tetunnabulira okuva mu bavunaanyizibwa ku byekulinda kiki kye baazudde ebuuyi obwo na kiki kiyinza okutegeeza eri omuntu gwe owa bulijjo, wabula era nga totegeddeko ku mpuluwujju ab'amawulire ge tutasobola kakasa nti poliisi teyakomye okwo, wabula yagenze ne maka ge agasangibwa Entinda nago ne bagaaza, wabula ng'ago tetunnagakakasa bulungi, wabula kye tusobola okukakasa nti olwaleero ku ssaawa nga 7:10 poliisi n'ebitongole ebirala ebikuumaddembe bisimbye Lwakasota wano ne byolekera amaka ago, era nga biri mu kugaaza. Gwe yakatwegattako tusinziira wano Kigo okubeera nga tukuweereza kiki poliisi ekigireese wano. Ekibimu ku bireese wano poliisi kiteeberezebwa nti omukyala Anita Among abadde Speaker wa Parliament ye-11 ayinza okuba nga yeenyigira mu ngeri y'okulya enguzi oba mu ngeri y'okwekkusa oba okwegaggawaza yekka eri to the detriment oba omuntu kyoyinza ogamba nti mu ngeri etaasanyusa bannayuganda, era nga okubanga engeri ensimbi y'omusolo gye badde ekwatibwamu naddala wali mu Parliament n'okusingira ddala abagitwala kyekikulu oba y'emu ku nsonga lwaki okunoonyereza kuno okukyagenda mu maaso, era nga tukusuubira okubeera nga kweyongererayo ddala mpaka nga bakuumaddembe batubuulidde ekisembayo ku kyo. Abalaba ebyobufuzi oba batera okugoberera ensonga z'ebyobufuzi naddala ebitongole binnakyewa bibadde byavaayo dda ne bigamba nti ensimbi y'omusolo ebadde erina engeri gyekwatibwamu ku Parliament oba ebadde erina engeri gyekwatibwamu etali nnungi, era nga kikulu kyakwejjukiza nti budget oba embalirira eweebwa ofiisi y'obwa Speaker ku Parliament ebadde yeeyongereredde ddala okuva ku baspeaker abaasooka oba ne ku Parliament ezaasooka ng'eyaviira ddala ku buwumbi 3 naddala ku ofiisi ya Speaker n'etuukira ddala ku buwumbi obusoba mu 19 ebitundu nga 3 ku buli 100, era nga kisuubirwa nti oba oliawo ensimbi ezo zibadde zikwatibwa bubi, era nga y'ensonga lwaki okunoonyereza kuno okugenda mu maaso okulaba obanga ddala kuliko be kunaaluma n'abo abayinza okulugenderamu. Kikulu kyakwejjukiza nti Abannayuganda baludde nga beemulugunya ku ngeri ensimbi y'omusolo gyekwatibwamu naddala abakulembeze mu Parliament ye-11, era nga kyayogerwa era n'abantu abasinga ne bavaayo ne bakakasa nti oba oliawo ensimbi y'omusolo ebadde tekwatibwa bulungi
nga kyaviira nako obwegugungo obwali buteekateekeddwa ebibiina ebitali bimu naddala ku bibiina nga Agora n'ebirala ebyatutegeeza oba ebyavaayo ne bitegeeza n'abavubuka ne babyegattako mu kubeera nga balwanyisa oba nga bagamba nti embeera eno teyali nnungi era nga byaviirako n'obwegugungo obwali wali ku paalamenti eryoke ezingibweko era abavubuka abamu nga Baron Edgar, abavubuka abamu nga Faiza Fabs, Biwol ne Kanzira Thomas bo bakwatibwa ne beebakako ku mmere akaseera akatali kamu n'oluvannyuma ne bateebwa. So tusuubira nti okunoonyereza kuno oba oliawo kukyayinza okuluma oba okugamba nti kuzza abaali balwanyisa kye bayita obuli bw'enguzi kuno bukyayinza okulaga nti oba oliawo baali ku ludda lutuufu naye ng'ebisigadde n'ebisingako tugenda kuba nga tubikuteekerateekera mu mawulire n'okubuulira ebyo ebibadde gy'otabeera oba ebibadde gwe gy'otabadde. N'enkomawo gy'oli tugende mu maaso n'enteekateeka